amazzi g'omufu bagayiwawa bagayiwawa balina gayiweramu buwa buli baba naaza amazzi ne bagatereka okakasa kubanga amazzi ago galiko eddagala lingi obunyirikisi buno bwe banaaza ku mufu babuteeka nabo buliko eddagala Amani basudde lyali ddogo lyali ddogo oyomu Kisaaki Alieti lyali ddogo abiri Martin Angume omuzimu ne gukwata omu kuba omufu n'agigwamu enkokoto n'asooka agivuluga yonna n'agivulungota yena ne yesaaba ebitaka n'egwamu entaana n'omuwala n'ayogera ng'omuzimu gwogera mu njijeeko eddagala lwaki mwataddeko eddagala ekyo ne kubasudde kyaliwo kyaliwo era naye yayogerako ko n'agamba mujjeeyo eddagala njala kuddamu kuyimba okakasa kati abaagenda okulijjayo bayongerayo buki bwongezi ate akya ayimbawa sokoleke basudde ki Amani ate ayimba ayagala kuddamu kuyimba alinnya omuntu n'ayimba Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwetuli wewamanya bampitali masamu wametanikula Bongo anga free Christmas campaign ba single mother yasunze dda n'olwaliro Katonda akuwadde omukisa ogw'okubaako n'ensigo gy'otoola eri abantu ababonaabona eri ensi yo. Katonda akuwadde omukisa okugezesa okwagalako kukomawo era kutandikirawa. Katonda akuwadde omukisa okusiima oba obulamu bwakuwadde ennaku 3 oziiseemu wadde kale wabaayo ebiyuuzayuuza naye bannaffe bangi ate bo bafudde bufi. Twebaze Mukama nga tuyita mu lunaku luno okumulaga nti ddala tusiima. Okuwa nakyo kika kyakusinza, okuwa kika kyakutenda era kika kyanjiri. Basingo mother bangi basiibye enjala ku Christmas. Bongo Charity Foundation yagambye kimala Christmas eno katujo basingo mother nga tutangira ku betulina 15 tugenda kwegattako abalala basukka 50 tugende gye basibuka tufumbeko kko nabo tulyeko kko nabo. Waina akatungulu, oyina sukaali, oyina kanzaali, oyina muceere, oyina nnyama, kyonna ky'oyina. Osobola okitutera ku namba z'essimu eziyitaawo ne tuteeka olunaku luno. Twagala gwe alina Bible naawe era osobola ozituwa. Oyinza okuba olina Bible zo nga 8, oyina Quran, oyina Sapule, osobola obituwa. Byonna tugende basingo mother bano nga tuba twaliddira n'ekisa kya Katonda waffe. Bangi nnyo basingo mother amakaye gaasaanawo omukwano ne gubatabukako badda mu kufuuwa mmindi. Sinakulumbaga nasigamba nti mbi naye njogera kyendi nawe ojja kwogera kyoli badda mu kufuuwa emmindi empitirivu. Basimbi birungi kibyogirabamu oyo agifuuwe muwesuubi nga tannazuula mazima agamutambuza paka walizuula amazima. So bakyawa Katonda badda mu kufuuwa emmindi okufuuwa endege era ne kyaki bazikyawa. Naye bwe tunaagendayo n'omukwano ogwo bwe tunaaba tulira nabo olwo ne tubagana ne Kristo waffe mumulowoozeeko enjiri eriko ekikolwa yandibajja mu kabi ne bagamba nti nedda ono bw'abanga asobodde otusakira nga gamba Yesu Kristo ye Katonda waffe ekitegeeza naffe bwe tumusenga yandituwaayo omukisa omulala. Enjiri y'okuba empowering okubalaga nti okuba single mother si buteesobola. Kristo bw'aba azaaliddwa twagala naffe ekisa kyabwe kizaalibwe gye bali tubazze bujja badde mbekkiririzeemu. Bangi basiiba njala babba emmere okulisa abaana baabwe, abaana baabwe babba emmere okulisa bamaama baabwe. Twagala tugende mu ezo family ezigenda osiiba enjira ku Christmas tufumbeko kko nabo tubabuulire enjiri tubabuulire erinnya lya Kristo lyaffe waffe n'obunene bwe.
olwo nno nze nsubira Katonda agenda tuwa omukisa gwawulidde eddoboozi lino tukwatireko gwataliwulidde lindako eryo lijja naye nkusaba mu kaseera nga kano owulirize nnyo sitaani aleme kujjako kitone kyakuwulira. Katonda yatutuma kwagala era kampeyini eno esinzidde mu John 15:12 kyokka tekirina okukola ku nsi ebirala byonna tebyabutaliimu. Omukulu sebo amanya Dimaliza Angelo Oga mutabani wa Sikola mulya nnimire ge mannya gange sebo. Oga olyogedde? Oga ndyogedde. Oga mutabani wa Sikola mulya nnimire. Taata we yali takola ate nga akolera ki? Yali abeera wa? Ffe kuva famire zaffe zirinamu bakolerera ebiseera by'omu maaso nange nkoleredde abange mu maaso. Teri kukola mulya nnimire. Yes. Sanga omuntu nga taddawo muceere gwe mufumbirizo gumubbeko dduke. Mulya nnimire taba mubbi gw'omuwa tabba bamuwa buwi baluseke ate olwo si luseke sikusabiriza ompa sikusabye obeera eyo nondaba wano nga njogera nkwogeredde bulungi nti bugalubindi nebukutuddeko ebintu bya bbeeyi byennyambala byonna engatto toginyumisaako engatto yo yeeyo maanyi toginyumisaako omwana agisike ku kamera abantu bagirabeko olatta giteeka eyo kubanga eno engatto ogiraba yaba nankyukakyuka ate ya bbeeyi yiyo tetugisiiga busiizi rangi ejja eri bwetyo ojja ginyazikamuko yampadde eddoboozi nangamba wano degenda kukuba ku mbaga. Senga ogambye emisambu ambadde njikuwa genda kusamira. Senga ogambye gye gyakuloosezza mbadde njikuwa. Sebo Oga sebo mawano era gajja kubeera mawano. Omukyala wamulabye? Namulabye. Entaana yaguddemu poliisi okuziika. Kakati egundi eyo abantu balina okutegeera ekintu ki nti emizimu egyo kubanga oli eyagudde mu ntaana omuzimu gwamulinnye bulinnya. So twanyumize kyatandise kitya? Kati yabadde nno mwami naye omwami oyo yali yayogerako ku mukolo ogumu n'agamba nti baagala kumutta naye nga bintu era byekuusa ku ebyo mataka bitunga ebyo naye n'agamba babanga bamusse bakolanga bwe bati ne bwe bati ne yeeraamirizaako era ne kituukirira ne bamutta mu bbanga eritali lyawala. Kati omuzimu gwalinye omu ku bantu be nga n'enkokoto gye bakamuteekako ekyali mbisi gwamulinnye bwe bamaze okumutta ne bakola olumbe ne bamuziika. Kati emagombe naye nga abaamusse si be baamuziise bo bateeka okuba nga baabaddewo obubeezi. Kati omuzimu gwalinye emagombe bamaze okuyiwa enkokoto ku mufu enkokoto ekyali mbisi omuzimu ne gukwata omu kuba omufu n'agigwamu enkokoto n'asooka agivulugavuruga yonna n'agivulungota yenna ne yesaaba ebitaka negwamu entaana. Omuwala n'ayogera nga omuzimu gwogera mu njijeeko eddagala. Lwaki mwantaddeko eddagala? Lwaki munnemesa okuba nga nsobola okwogera ekituufu ekyabaddewo? Kati bwe bazeemu okugyayo omulambo baddemu baguzungulule gwonna. Awo ne basangamu eddagala nga liri mu kaveera ka bbulaaka. Kakati eddagala lye baataddeyo lyabadde lisobola okulemesa omufu oyo kubanga abantu bateeka eddagala ku bafu lya mirundi mingi naddala abo abatuula ku mirambo. Kyova olaba nze nsobola obbagamba nti omufu waabanga omuyinako akakwate nga oli kamaanyi n'osanga nga bamuzinzezinze dda tobeeranga omumativu ddamu azungulukuke bakyogera bata ddamu omubazunguluze
damu mubazunguluze bino tuzinze omuntu temubikula ebyo bateekawo obukwakulizo teri kumubikula abalina omulabako be bantu be bokka ate nga nabo balondemu mmwe okugaana omubikulako yabadde ki kiki kyemuteekawo kyeyabadde atiisa musooke muteekewo etteeka eryo nteri mubikulako mmwe baani abakyogera kubanga yandikyogedde ekyo yandibadde maama we amuzaalo bataata wakola ki naye mmwe ab'ebbali sima ndi muganda we sima ndi ani gwe oyina maanyi ki gosobola ogamba omufuuwo tebalina kumulabako lwaki kiki kyemukweka akiza okuva mu ddwaliro ate mu ddwaliro nti bwemumubikulako ngaolumbe lubakwata okusinziira ku mbeera gyalimu bamukubyemu eddagala bamutwitinze banete mu mibiri anti omufu yenna bw'amala okugendako mu ddwaliro akomawo anyirira balina akazigo ke babasiigako akanyiriza bamukomyawo omubiri gwe ne gukomawo ne guba nga gunyirira bulungi naye bano bateekawo obukwakulizo olw'okuba bazinzezinze dde obudagala bwabwe ku mufu oyo tebakyayagala kati kumubikula dde omuzingulula naye nze bw'aba wange baba temusobola muziika nga sinnalaba mumala muzungulula kakati ono omwami bamutwala mu ddwaliro bamuzinga bamuzingidde waka kuba mu ddwaliro ovaayo oli mu ngoye zo zo bazikujjamu bakuteeka mu mbugo bamuzinze bulungi bataddemu eddagala kati eddagala eryo lya mirundi mingi waliwo ateekamu eddagala ng'ayagala kusiba muzimu ogwo butaddamu kwogera waliwo oli aliteekamu nga ye anoonya kubeera bulungi ku mufu oyo nga aloga mufu ye abeere nga afuna ebirungi ng'era bw'olaba nti amazzi g'omufu bagayiwawa bagayiwawa balina gayiweramu buwa babanaaza amazzi ne bagatereka okakasa kubanga amazzi ago galiko eddagala lingi obunyirikisi buno bwe banaaza ku mufu babuteeka nabo buliko eddagala evvu lino ery'ekisiki eribeera mu lujja liriko eddagala emiguwa gino gye bateekako keesi nga bateekayo mu ntaana giriko gwe wali olabye yagisuula oli olugigula ebisajja bibeera mu gambuutusi oluba okugula bweri gyemiguwa ne bagiteeka bagala kigisikayo nga kigizingazinga nga kitwala agikwata na bulungi kwata ojja mu mubuuzo gitwala mwena muli mu nnyiike nabyobe buli akolawo ekintu ku mufu muba temukyetegereza na bulungi muba mulowooza kiteekeddwa oli ayinza n'okujjala n'abaako akantu awo akagoye n'akaggyako temujja mubuuza okatwalawa mulowooza byonna bitambulira mu kuziika so ebyo byonna olw'okuba nti byonna bibeerawo lyeddagala liri lye batera okuteeka ku mufu waliyo eddagala lye bateekako nga ddungi ne mubaamu eribi naye nze nga nannyini mufu nga mulinako akakwate mulina okunnyinnyonnyola ddagala lye mugenda okuteekako lyaki ne lino lye muteekako mu nkukutu lwaki eddungi muyinza okuba nga mmwe nga famire kubanga omuntu asobola okuba nga yafudde accident mwagala okugobawo accident mu kika zikome ku oyo omuntu oyo yafudde olumbe nga luganda lumbe lwa kinnansi kakati olumbe olwo kubanga teruddamu okukwata abalala ne muteekayo eddagala eriziyiza lukome ku oyo kyekuga nti waliyo eddagala eddungi n'eribi kakati eddungi muwaki temulyogera lyonna muba mulifudde libi kubanga mukukuta bukukusi kati ono kyayambiddwa nga ye yayogedde kubanga waliwo abantu osobola okufa naye nga wali wasalibwa ku ddagala ng'era tebamalaga kuteekako ddagala ne likola yes kubanga gwe baba bakusala eddagala lyo mumubiri libeeramu lyo terifa gwafa kakati lisobola okulwanalwanako ng'oyo eyayogedde kubanga olwedde batadde eddagala kumulemesa kukola ki kubako kyayogera naye yagamulijja eyo ekyo ne kubasudde kyaliwo kyaliwo era naye yayogerako ko n'agamba mujjeeyo eddagala njagala kuddamu kuyimba okakasa kati abaagenda okulijjayo bayongerayo buki bwongezi ate akya ayimbawa sokoleke basudde ki amani ate ayagala kuddamu kuyimba alinnya omuntu n'ayimba omwoyo gwe gusooka okukka ku mulala n'ayimba nga ye n'abamuyiiya bulungi kubanga gwalinnyanga mutabani we Katamba ennyimba ze ezasooka zonna ogamba basudde
ndi ttaala ya mu bbanga ene masamasa ne mulisa buli wamu olulimi baluwulirako ng'ogamba basudde kituufu naye nali manyi basudde kakati kitegeeza aba asobola okukola ki omwoyo gwe gusobola okukka ku mulala kakati bano bannakigwanyizi n'okutya kwe baaliko nti nno yali muyimbi nnyo balemesa buki kati abagambye mulijjeeyo mukujjayo ne bongerayo ly'amaanyi ate abantu balina omuze bwe mufiirwa mutya buti so mwandibadde bagumu okukuuma nnyo omuntu wammwe ne mwetegereza baani abali ku emitwetwe w'omufu mu ddiiro baani be bateekeddwa okubeeramu okitegeera bye byonna mulina obbirondoola ne muddamu kwetiisa mukaaba mudda eno bbali temugendayo bakugambye jangu onaaze kugundiwo mbunze ntya kakati bajja mukola ebikyamu oluusi gwe oboneebona obulamu bwo bwonna naye ngaekintu bakikolerako oli okitegeera kakati era omufu eŋŋumi yavuze kubanga mulumbe yavuze bani abaaliteeka yemu abaali batudde ku mufu eŋŋumi kwata okukakana nga poliisi ezze egamba ate kati okuziika kweyo ne bakwongezaayo kubanga yabadde omwana oyo yabadde ayogera bandimulese n'ayogerera ddala paka kutuuka kwogera ani yakola ki yatta bamuziyiziza anti kati bana abaliwo bakutte mukwate n'okuba nga babaako bye bamukola nywa ku kino kola ki bamunywesa bamuziyiza mangu kubanga gwawo jangu obuuze bubuuza mubuuze bubuuza sasa ayogera nti eddagala batadde kuli n'ebyeddagala sooka obiveko obuuze ani yakusse gubadde gujja mwogera era kati kyemmanyaawo aba yabaddewo bw'aba teyadduse yeyayanguye mangu okugema kubanga babeerawo tebasobola abasse kino nkibagamba teri muntu gwe batta n'abanga awo tewaliwo yamusaawo babaawo kubanga bw'amala okutta adduka mangu ku musawo amaliriza omukolo amugamba nti genda okole bwoti ne bwoti oba genda otegeere bwa we bamuziisa ojja kuddayo ekiro oteekewo onteerewo eddagala lino babisiba okitegeera era senga kyandibadde kirungi nnyo nga omuntu attiddwa obuttibwa nga mujja n'omusawo muleeta omusawo ku mufu awo muleeta omusawo ku mufu kubanga ye asobola omusawo omukebezi omulungi akugamba weebali nti kati tube twagala bennyini babaawo era omusawo nga mukugu bulungi asobola okuba akola eddagala lyawo oli neyejjayo nkubi ewala ekya amani basudde naye abayimbi nga bafa nnyo eddogo abayimbi bangi abafudde eddogo nga bafudde eddogo kakati abantu bo nga babawaayiriza birala kubanga yes basobola bakuttisa eddogo naye ngaoluusi obaddemu n'ebirwadde byo ebyo bye beesibako naye ngaofudde eddogo ate baali balyogeddeko awo omuyimbi afudde kalulwe teri yali afudde ne bagamba nti yafudde eddogo taliyo ebyo biba byammwe musigala nga mukukuta nabyo muvuuvuuma ubundi yamwewerera ebintu byajjanga naye nga mu ddwaliro bo bayogedde birala kalulwe kumbe omusajja yafudde eddogo omukazi yafudde eddogo amani basudde lyali ddogo amani basudde yafadde lyali ddogo oyo omu Kisaaki Alieti lyali ddogo babiri Martin Angume eryo lyali ddogo abo si basatu ono Mugema eyakafa oyo naye ddogo n'abalala bangi awo naye ne Evelyn Lagu yafa nsigo naawe anti ensibu emanyi kati kankubuulire nsigo zaalwala eddagala nga balikuliisizza litta sisitimu mu mubiri eddagala lyonna nga balikuliisizza likutta sisitimu y'omubiri lisobola okutta ekibumba lisobola okutta gundi ensigo kakati nga bwe bagenda okukebera bo balaba obulwadde obuzungu naye buli we bakujjanjabo banoonywa eddagala ezzungu obulwadde bweyongera buki kubijja kubanga gundi oyo Evelyn Lagu bweba yali nsigo kyogamba
ensigo tewaliiwo malwaliro gagijjanjaba mu Bulaaya. India ejjanjaba ensigo, China ejjanjaba ensigo, Japan ejjanjaba ensigo. Takeno omuntu sayo nga budde bugezi. Bo bali abazungu bagezi, bo bulwadde we baamala okubulaba bayina bye baali tebalaba. Babazungu bagenda balaba yakatono nene balaba bye kugamba ebibeewuunyisa ne bagamba ebyo mmwe mujja bisobola ewamu. Kubanga bamukomyawo nga bamuteeka wali Kiruddu nga wanywera eddagala naye nga baali bamusondeddeko ku ssente zigenda ebweru. Twabiwulirako n'agenda. Lwaki yadda? Batuukayo nga kiri waati. Nedda ssebo bali eri okulemererwa wakiri ofiira ewaabwe. Bali okulemererwa ofiira ewaabwe naye kasola banga bakusindise wammwe waka baba bategeeza obulwadde bwammwe bwa kinnansi. Nayoga towakanaki Mugema bwe yagendayo yakomawo yagamba ati yagamba eri baamukebera nga tebalaba buki bulwadde n'akomawo wano naye wano nga bweyongera bweyongezi. Kakati Evelyn eddagala baali muliisa buliisa naye bwe bakuliisa eddagala ojja kulwawo okumanya. Kati ogenda okumanya nga wanywedde dda ebidagala ebizungu oba wakubiddwa dda ku mpiso olwo oba kuwonako kuba kuzibu. Naye nandirowoozezza nti no bw'ogenda mu ddwaliro ng'obulwadde tebabulaba awo genda kene waffe bakebere. Kati ate abantu abasinga babiwakanya. Ye akugamba waakiri afa naye nga tabigenzeemu naye nga byatagendamu tabitegeera kubanga ebyo ye Katonda. Katonda foosi maanyi ag'enjawulo ge gali eri ewaffe geego. Amani basudde. Kaakati oyo eddagala baali bisamulisa Amani ye yali accident ezo ziba Mmindi. Bamufiira Mmindi. Eba Mmindi. Mmindi ya Gundi. Mmindi ya Walumbe. Mmindi ya Walumbe ng'eddagala lisaliddemu omusaayi. N'ogifuuyire ennaku mmeka. Eba accident luva okwaya. Mmindi ya Walumbe. Eyo. Yifaane kye yine omutwe omunene. Weeri ebeera myufu. Wajja gifuuyeko. Nze sifuuwa Mmindi n'eddagala ndima kati gwe tusobola kunfuuyira Mmindi. Nkufunyaafunya. Ate ntiisa nkufunyaafunya mwe muba baana. Gundi Martin Yangume Kasikonda wamuwulire yajja nga tawona. Tewabiwulira tyava mu Kasikonda neno waliwo Kasikonda naye bano abantu balina amalala. Waliwo omuvubuka eyakafa abaddeyo bweru nga bamutera eddagala mu ekigere kino ekyokulya ekyente Morokoni ne bamuteramu obutwa. Ye bwagamba ne bamuteramu obutwa naye ekyasinga okuneewunyisa nga abantu balina amalala okufa abantu tebamanyi maanyi gaako naye okufa kulimu amaanyi mangi. Yadda mu kwekoleza wano ku muzindaalo nga lwa mukyazizza mbu Kasikonta yanuma Kasikonta abitaddemu oluzungu. Ekigabo tamanyi nakyo. Ogenda kufa ng'odda mu kuzungu mu kwekoleza mu bigambo ebyo. Abantu bagala oli mu abantu balowooza alabika talina serious si mulwadde. Paka kufa. Kasikonta nnuma. Omuwala ali amukyaza oyo omuwala kuba simumanyi. Amugamba nedda tebamuyita Kasikonta bamuyita Kasikonda. Yazze azze mu byekolezaamu. Naye era naye si butwa. Bamuliisa ddogo kati yalowooza agamba gundi agamba butwa. Kati kankubuulire obutwa omuntu sekinnoomu omuntu tosobola kuba na butwa bwe bakuliisa mu mmere ne butwala eri ebbanga ne butuuka okuba nga oyina ebirwadde ne butandika okuttusa ebirwadde obwo obutwa ssebo si bwaffe. Obwo bw'abantu bali abazungu bwa bbeeyi tosobola na kubugula ye babugula nawa. Okitegeera obwo bubeera bw'abanene naye mbu omuntu atunda ekigere akuteremu obutwa we butyo ffe tuba na bwa mmese. Oba ababina amanda gano n'ogasottasotte obwo bwe butwa
abantu be basobola abatunda ekigere kati atunda ekigere ayinza kuleetera ati obutwa obuli ku standard eyo just oli yalunga bulunzi eryo ddagala yalunga ddagala kyovola buli bwe bamujjanjabanga mu kizungu bweyongezi kubanga obulwadde obuleeteddwa obulwadde obuzungu buli bwe bakugira treatinga osuuka oba ogenda okola ki okuba ku matu naye weyongeramu bweyongezi so Martin Agumbe bamuloga eddogo liri mu bayimbi muno nnyo kyovola industry egudde bo bajja kwekwasa nti egudde lwa byabufuzi nedda ffenna tuli mu byabufuzi gomayo abaana abayimba ng'ennyonza nga tebali mu byabufuzi bangi naye nga ebyobufuzi si bye bisudde music kuba kati industry tokyalabamu tewakyaliwo music ne kwerogaŋŋana kweremesa abalala ne bateekayo sente ku TV oba ku radio ntemukube ennyimba za gundi naawe radio presenter oba TV presenter naawe n'ozikwata naawe neweegatta ku abo batayagaliza okitegeera so kati eddogo lifuuse eddogo mu bayimbi naye disa libamazeewo eddogo bwe lityo bwe lifufuganyiza abayimbi kuba abasinga bo bavuddewo nga basirana busirani nawe era obamanyi tobamanyi ayimba bulungi sibamanyi naye Rocky Giant tatambula mu makindi ng'omulalu weyo omulalu ayo Mr. Parody ali bubi nnyo kirevajje nkire batali bubi ayi nabwavaayo ne bwayimba oluyimba olupya abantu tebalutegeera naye kwoyo sajja ate bonna baali bayimbi b'amaanyi eddogo ate abayimbi litambulira mu ssente mwe balogera abayimbi oli akuwa alogera mu ssente oba ye ayinza okukusabayo mpaayo n'ozimuwa akukola ekyajaba nze kyova olaba nze ngenda kuba ntambula ne babbawunsa bange sente bw'ayagala okumpa sente zikwasa olwo tokwata ku sente bw'ayagala okumuwaayo yosoma ennamba yo mobile money basudde ono emindi ya walumbe tenyumiriza naye bajje bamufuuyira yalwedi gojja olaba abayimbi bonna abayimba ennyo nga muyimbi nnyo ogenda olaba nga tebamukkiriza nnyo kubeera wakabi oyo ne Maddox nalyo eddogo lyeri musumbuwa naye taswa kimanya anti eddogo kyekintu kye basobola okukola mu sitayiro nnyingi basobola okukikola ne bakulekerera obwongo bwo naye ne kibeerawo mu mbeera y'okukubuzaabuza nga era gwosinga nokiwakanya gwe bakikola kubanga gwe oli akiraamiriza nakyo kantegeeranga era saagala ntegeere akyawanga n'abo ababa bamugambye kati eddogo bwe litambula oli n'obeera nga gwe bakikola ogwosinga n'okuwakana nga guloba oli mu nnomo yo naye nga byonna byokola si byabuntu biswaza bigwa bimala biberamu abantu amaanyi bikwasa abantu busungu kyova olaba ye rediyo eddogo bwe balaba nga terimusobola ne bamuttira ddala nga bamukuba bukubi liganye kuba omuntu bw'aba asazeewo okutta tasobola kulemererwa kubanga yasooka n'agezaako ku ddogo ne ligaana nga olowooza abivaako ayiiya malala sediyo nga yali mukugunya eddogo lyamulemwa yali mulogoye yali alimanyi kati ne basalawo bakube mukube eddogo lya Moses Sediyo lyamaanyi kati kulumutte byampaka kati kyova olaba muba mwetaaga okubeera ne ziyiriza ez'amaanyi nga n'okukuba tekisoboka tolina kumpakanya kubanga gwamba nenda kusuulawo ekigambo naye omumwa gwange kisuulewo kusabako anti kakati mwe mwayingiramu nnyo ebyekizungu nze njogera byaffe byawano sikuyingirira gwe beera eri mu bazungu byoba oyogera naye ffe tuli ku byawano ku gurawundi tuli ku gurawundi waaka eddogo likukimayo ne Bulaaya n'okomawo wano kubanga kati abagenda ebweru bonna bagenda n'ebyabwe
bagenda n'ebyabwe kyotegeeza nti ewaabwe gye baava engoye zaabwe gyeziri engatto gyeziri byonna ebyabwe oli asobola okubako watandikira okunonayo akozesa ngatto era bagenda ebweru oba okimanyi nti ogenze ebintu byoleka byaki babikola atya bizingezingeko obiwa abatakumanyi oba badde obeera ggulu bitwala embalala biwa abo abatakumanyi abanoonya omwasirizi bibagabira abana b'oku street kati ye talina budde bwotakumanyi naye ogwo byonna engoye zonna bazireka waka ate otuuse eri obalaga nti gwe obulamu bwo bwatereera temukubira simu kyova olaba bwe bakomawo wanene ate basiraana nnyo baba tusongerako wano oyo ennyonyi yali azifuula bugaali naye kati mulabe dogo temukubira simu kusaba bwezitimba kubanga wano fitina tezigenda kuggwawo olw'ensonga bwe zitagenda kuggwerawo wano abantu bonna abasinga baakula bubi baakulira mu maka mabi kakati ate ye mu kumusinga wakiri mwenna mukola ki mufaanagana okumpitako ffenna katusiraane kyokka ne yeerabira nti nate gobadde ogenda omujja ye mu buzibu bwalimu oga sebo ekitegeeza bano abayi bagaa nti dogo gundi ndwadde eddogo likubaabo omuntu we bamuloga ne bamuteekamu eddagala ezzungu kubanga tojja kusookera waffe sookera mu ddwaliro netandikira mu kukebera si mutwe gunnuma mbu basooke bakuwe peyinikeera genda bakebere sooka bakukebere bakugamba omutwe gukuluma neffe tetukiina kye tulaba mumanye kati awo ekyokubiri temwagala munoonya abasawo oba munoonya abakugu ng'omaze funa buzibu kakati bwona obufuna n'obanoonya ne bakubula okategedde abantu amala funa buzibu okunoonya amala kuggwamu n'anoonya omusawo anaamuyambako okuddawo omusawo ogenda musasuzaaki toyina ssente zikuweddeko ate ozunga mu basawo ogenda basasuzaaki byadde ebyo kubanga essaawa zino ebintu byonna bya bbeeyi omusawo gwogamba gwotayagala akuggyeko ssente mbu akuggyeko obusente butono eyatayimu olaba emisolo mingi ku buli kintu okitegeera kyeŋŋamba ebintu byonna bya bbeeyi kati buli kyokwatako okugula kati essimu kutandikira ku ssimu gyalina omusawo yejjanjaba essimu ate kati tayogera naawe ngaakukubira eyatayimu omusasudde kale eyo tuveeyo omusawo emmere yagenda kugijjawo anaalya ggwe okitegeera eddagala akozesa transport olusi gy'alijja okulinonayo ate kati essaawa zino eno n'okugenda awantu okunoga eddagala kati buli wamu bazimbyewo buli era kusanga mu nnimiro ye nga nawe osasula mukomyawo ebyedda buli kintu kyabanga kyabwereere sabawonya wasinjira 1200 bwakusaba ezisuka mu 1200 dduka byadda kubanga edda sente zaali nga ntono nga sente kwegamba ziba ntono naye nga ate zikola kinene okitegedde nti ezebbiri zemwamuwanga akukoleko kati essaawa zino gye gyandibadde ng'emitwalo 5 kati oŋŋamba otya ekyokubiri gw'ogamba nti n'omusawo oyagala ogamba tetoyagala kuggyeko ssente nnyingi bw'anaabeera omwavu mbugga omwavu anaakwata eddagala ly'okugaggawala kati kamubajjeko nnyingi mugaggawale mwe mubikyusa nti mugamba ne kati omusawo naye mwavu ate agamba agaba ddagala lyakugaggawala kati yagaggawala atya ng'oyagala kumuwa nusu 10 oba 12 ti omusawo akola tasaba ssente nnyingi n'omuwayo emitwalo 5 gwe noddayo n'otereera ya n'agaggawala onoddamu mwesiga nti agaba eddagala ly'obugagga emaliza musimba akakadde abeere comfortable abeere kuggwe akukoleko otereere era bw'otereera nga nawe omusongamu nti oyo omusawo eyankolako bakkiriza bagamba babula naye ali bulungi kubanga nawe wamuwa ssente nnyingi naye mulekerawo okugenda ku basawo nga muweddemu nemutandika beegayirira eyo
tajja kuba namaanyi gakukolako neddagala ajja kuba aliyina naye nga naye kubanga naye alina byeyeetaaga. Ekyokubiri, tonoonya musawo ng'omaze kufuna buzibu, mubeere nga mwetegeka dda, kuba nze neetegeka dda. Nze nina abasawo ba mirundi egi 3 ba mirundi 3 nina Lubowa oyo musawo jembe musawo gamba nina ejjembe ati ye musawo wange. Owokubiri nina Lubaale oyo naye w'amaanyi. Owokusatu yenze yenze musawo wange. Kati kitegeeza kwaba abasatu kuliko anjagaliza okubeera ne ssente n'ebirungi ng'ate tonkwatako akubalula oyo ye Lubowa. Nze sikwatibwako ngazo nkutteko ati nze sikwatibwako nze nkwata bwe kwata ku banno nze nkwatako nange. Nze kati tosobola kunkwata mu mutwe olwaba sisala nviiri. Tonkwata mu mutwe, tonkwata mu kifuba, tonkwata mu ngalo. Nze sikwata abantu mu ngalo. Wankwatako mu ngalo. Nze ne bwe ŋŋenda awantu nga waliwo ab'ebitiibwa bagenda okulaba nga nziganye ne baga kasajja ke tusinga ssente nga keeraga. Wankwatako mu ngalo Dimali? Addi senga zakutukako dda senga oyina bigenge. Kwata mutulabe. Ogumye ebigenge bikwate. Kwata mutulabe. Olaba ngajjewo nze mbadde njagala bikwate okomewo waneno ku muzindalo obagamba kasajja kalina amaanyi. Era abamu nze ntera nnyo kati engeri gye nsiiga art bajja okukwata mugani bagamba saagala basiiga langi naye nga sigirinaamu bagasagala kusiiga langi. Mu ngalo omwo mulimu ebigenge. Anti osolo anti nze amaanyi gennina wano aga Lubowa senga kati nze ne mpa kyoluyi lukuviirako obuzibu naye luba terukulumye. Anti kati kyova olaba nze sisunguwala kubanga abantu bangi basobya ate abantu tebatuukiridde. Teri muntu naatuukiridde era gwoba oyagala kumalawo bantu kyova nagamba ebyobuwangwa bino tobijjamu. Tojja mu byobuwangwa ng'obwongo bwo tebukola bulungi. Olina okuba omugezi ennyo kati kubanga omuntu omugezi ennyo akontrolinga obusungu. Nze simala ganyiiga ate ne bwe mba nnyiize nekkakkanya ne tuddamu kubanga senga nnyiigira ddala ng'omusiru oba owedde. Tudde wano ati nyangume Kasikonda bino betugamba nti basudde yafa accident. Era abantu bakugamba mbu accident bulijjo zibeerawo. Bannange kambabuulire ku 199 accident zonna zibeeramu amaanyi g'enjawulo. Egi simanyiyo na ntuufu. Teriyo. Teriyo accident ntuufu. Okuleka nga bapanze nga bapanze ku 99 ey'emu gyendeseeyo zezo zoba bapanze obupanzi. Oli n'agikusetingira n'asetinga nsetinge nga temuli ddogo ne basala eti mutomere okitegeera ne bagipa empange ezo zokka ze ziriyo entuufu. Naye accidents kubanga ekisooka bw'ebanga si mpange mu kifo mw'ogifunidde wabaawo obuzibu. Waliyo ebitundu nga bibisinga okugwamu accident nga si nti luguudo lubi naye nga waliwo emizimu kubanga okugjawo okuyiwa omusaayi mu Bayibuli mu ekiri ku bantu ababa bafudde mu ngeri y'okuttibwa. Tokimanyi mu kyamateeka? Yogera tugende. Mu kyamateeka gyekiri nga mujjafuna entenduusi mugimenyere mu kiwonvu ensingo. Kati olw'okuba nti wali awagwa accident ebyo temwabikola zijja sigala nga zikola ki? Zigwawo. Kitegeeza waliwo amaanyi ag'enjawulo. Abalala nabagamba abantu batambula n'amayembe mu mmotoka. Abantu babeera mu matakisi omwo omulala ng'ava ku musawo. Bamugambye eddagala toliyingiza mu nnyumba ate aliyingiza mu takisi. Kubanga eyo nayo nnyumba mwoyingidde kati. Efuuse awantu wonna w'oyingira oluggi ne baluggala eba efuuse nnyumba. Bye bakuganya okuyingiza mu nnyumba ate oliyingiza mu ki? Mu mmotoka. Kakati kitegeeza lijja ssangamu n'omulala nga naye alina gy'ava naye alina kati amaanyi ago gakontane. Basatu muna muva ku balogo. Muva ku balogo naye muna temwemanyi. Buli omu ava ku wuwe.
sayidi na sayidi ne mwena muyingidde n'amadagala kati gakontana ne gasparkinga amalogo gerwanyisa kubanga gaba nago galina obujja nze nsinga nze nsibuna gemanya amaanyi kubanga gabwatula taxi kati taxi nefuna obuzibu negatoloka ne kagenda ne mugweri kati ne omu bwefutuuka kabenje kakati katwaliddemu n'abatabiriimu abalala bayinza okuba batambulirako oyo driver ayina ebizibu byewaka ayina oba yakwana muka musajja musanjiwa muli bubi oyo naye ne bamukolako mwe mukifiiringa abalala kondakiti oba ayina gwe yabba okitegeera agamba ezange tojja kuzirya kati abantu tutambula n'ebizibu bingi naye nga byonna bonna malogo meereere okitegeera ku nnyanja eryato lijja kugwayo mwenna mugwe kubanga mulimu akakazaaka kali mu nsonga okitegeera ate abamu era abakyala muyige okumanya ennaku zammwe kubanga zisobola okubanga kituufu nga ku maato mwatuddeko nga tekuli alimu naye nga lwero olunaku gwe lwogendo zigendamu kati muli mu makati mu nnyanja museeyeeyo zigenzeemu emisamba nekikolagana na nsonga amaanyi ago kubanga amaanyi n'amaanyi nakugambye bisipaakinga ensonga zokka maanyi era omukyala awo akulogerawo nsonga anti tisijja balagirira sijja balagirira oyagala babeere babulabe kubanga abamu babwongo bunafu bwayiga nti naawe ye mundu ye lwagenda mu nsonga ng'abaako kyakola omukyala bagenda mu nsonga asobola okuloga omuntu yenna bulungi nnyo kubanga ayita buyisi mu bijanjalo ne bivunda alinnya mu ovakedo ne biba nga tebikyawooma kakati bwe bwanga ekyo okiraba lwaki mu abasajja omukazi nga yakava mu nsonga weegatta naye gwe gw'omanyi obulungi nti n'obutonde bwa katonda buno obw'ebbali abutuusaako obulabe gwani atasobola funa bulabe bano abantu abeegatta n'abakyala nga bali mu nsonga mukola kikyamu omukyala alina okuva mu nsonga n'amala ennaku 7 okufuuka omulongoofu era n'ebitabo byammwe bikyogerako ekyo obisoma mbisoma kubanga abasajja ababiwandika bagezi bannange okkiriza nti bagezi bannange tugende mpolampola ojja kukyuka mpola kati ensonga ezo omukyala towebakana ku buliri webake wansi omala ozivaamu zivaamu mala ennaku 7 nga towegatta na musajjawo tokwata ku ddagala lyonna mu abakyala mubeereyo ne mufuuwa emmindi nga muli mu nsonga muwoza mbu ebyo byaggwawo ani byaggwawo kyokka katonda yakyuka emmindi gisuule ddamu ogula endala obeere nga ennongoofu mu abatunda eddagala ab'ebyobuwangwa kubanga abakazi batunda eddagala mu byobuwangwa tolinayo lunaku lwosanga yaggaddewo mbuleera ali mu nsonga asigala akola kwakaduuka kekabeera kagule paka eddagala yalittadde abantu bano n'ebidagala ku byobuwangwa tebibakolera ne bajja eno mu basawo ne libakolera naye nga lyerimu lye bamuwadde lyeriri ku byaki ku byobuwangwa ensonga zaalitta era mbagamba abawala abakyali abato nga mutunda ebyobuwangwa mwe temusobola kuwewala ddagala nga muli mu nsonga abagula mugule ku bakyala abakulu abatakyagendamu mugule ku baami abakulu abatakyegattagatta n'abakazi awo eddagala lijja kukolera bulungi kati abayimbi bo naye eddogo ddyo lisinga mu bayimbi gwapukamingi kwesembereza bayimbi bakwatayo abanene gwe ng'osuubira nti omaze wejje weka mu bunnya ojja kufuuka owakabi nze sirina gwe nkolagana naye nga muyimbi munene abayimbi abato wewale ddala omuyimbi omukulu babeewale kubanga wajja kuyimbira bayimbi banno oba bantu bakuyita jangu onninnyiremu sima jangu omperekereko ate kakati gwe omuyimbi bw'okola ekivvulu ng'oyisa omuyimbi omunene si gobera okikubye era abawagizi bo bayingiramu abawagizi bo anti kakati kibeera bwe kiti nti abawagizi bagenda kukuggyako laavu gye badde bakuwadde baali bawagizi booli teri apukamingi afuna bawagizi bapya era olina omuyimbi bobajjako n'obafuna kati ate bw'omuleeta laavu ng'eddayo tekitegedde laavu y'abantu abo abakula b'oyagala b'otagetinga bagenda gikuggyako baddemu balowooza oli omunene gwe waleese
wajja yimbira bantu temuddamu kupanikinga kutya mbuno ngenda yimba nga tewali benyimbira yimbira ababiri oba abasatu nga babo naye gwe omuyeye gugenda okujja naye nga gwajjiridde oli ate gwe wewa nembu wakikubye kyovola abaapukamingi baganya okukimeekinga nga bali abayimbi abedda abakabi nti bali babeeranga nga joguwanu ekyo nekigaana leero naddamu paka era watuuka nga abantu abanyikidde mu mitima naye mmwe mwagala nnyo obusente buno obwamangu bwa sipiidi kababaloge kubanga tomanyi kigendererwa kya muyimbi oli ye alaba gwe olina oluyimba lwewayimbye ogenda kukimeekinga babayimbi abanene baagala nga babeera bakutwalira mu nkwawa gwe ate okikubye gwe totegedde maanyi go ye agalabye jangu bunnamuniginogu oli waddembe okubeematirirako abayimbi abanene n'obeematirirako okubaagala baagala era bawe ekitiibwa kubanga bakusookamu naye totambula nabo mu nkwawa zaabwe weriva gweokola bibyo nawe ojja kimeekinga so abayimbi abasinga okufa wano bafa dogo nze nkugambye akisidenti zonna dogo ate abantu kibagenda batono nnyo abajja okitegeera kubanga nkugambye amaanyi geetoololerawo mayitirivu waliwo agula emmotoka oba boodabooda ye naye nga ebintu byeyagisaliramu eddagala kubanga si buli musawo nti mukugu waliwo akikola obubi ate emmotoka yo nekanga bolaba amayumba agagetupangisa overdose kubanga oba opangisa nyumba tomanyi yagivuddemu mulimu emyoyo gyemibi gyasigaddemu kakati kireza oba ogenda mu nyumba empya girongoose mansaamu ku ddagala weeyambulule oba saba gwe ku kyona kyoba okoze naye weekwase katonda mu yo okitegeera naye gwe oyingira buyingizi omantaala nafunye walungi nga gikwambala kuba alina bye yaleseemu naye muntu yabadde n'ebimutambulirako bantu basabe tebipapa kuvaamu birowooza akomawo gisabire birowooza akomawo bikyasobola okubeeramu nga bimukuuma kumbe bigenda kwambala guba omuntu alwa omuntu bwagenda omwoyo gwe gulwawo okuvaawo gumala kulaba nga ddala kituufu omubiri gugenze awo ne guyayaana okunoonya omubiri ogwo era kyova olaba nze abantu mbeera mbagamba mubeere sitedde kubanga kati ebintu tesibyanguze wentambula nejjembe balowooza kusaaga si kusaaga nti nze nayagala nnyo Katonda ndi mukkiriza ensonga kintambula nejjembe awo kebatategeera abalokole bali eyo bayomba omusajja ono naye agattika Katonda tebamugattika anti Katonda temumumanyi mwemuloza Katonda kyovola abantu bo bamubuza Katonda ali ati omuka Katonda olowooza mukazi oba musajja asalirawo mangu musajja nogamba ono yamulabako gali maanyi ag'enjawulo tegayina butonde nga bwaffe